All right, thank you so much, guys, for watching this channel. My name is Morris Gideon Skawesa. As a lot of you have been asking me to come and show you or guide about Uganda Matters, it's time now. Okulaba ngate obujulizi buno abajulizi abafa batya lwaki bafa lwaki kino kitambula bwe kiti. Right about now today ndina tour guide avunanyizibwa ku kifo kino agenda kubeera nga tutambuzaamu abakatoliki mwenna Mama Maria katusabe atukulembere tubenga ate tutambula bulungi. Kama nkulamusiza nsansa neyanziza ssebo mukama wange manya gange nze bentenywa Chief Pilgrimage Guide Uganda Marty'S KIKINO Namugongo. Tugenda kuba twebuliriza kufuna information ekwata ku bajulizi ba Uganda. Abajulizi ba Uganda nga tebannaba kufa baali bakozi nga bakolera bwereere. Buli mu buvuka ow'empisa yalondebwanga n'atwalibwa mu lubiri okukolera kabaka nga bakolera bwereere. Kyali kya kitiibwa nnyo okukolera kabaka, ne kabaka okumanya erinnya lyo nti gwe Ben kyali kya kitiibwa. Kabaka oyo gwe baali bakolera Muteesa yasooka yayita abamisani bajje bayigirize abantu b'eddiini, naye kabaka yamanya atya nti eriyo eddiini eno yaffe gye tusoma ey'Ekikristo. Abavumbuzi be baamubuulira. Tujjukira bulungi nti wano waaliwo Dr. Livingstone yali wano n'amalawo ebbanga ddene, yali muvumbuzi nga taddayo Bulaaya. Kaakati abazungu ne balowooza nti yafa, okusindika Henry Morton ajja amuceekingeko alabe oba akyali mulamu oba yafa. N'amusanga ng'akyali mulamu eri e Tanzania mu kafo bakayita Ujiji kumpi n'Ekigoma. Bwe yamulaba ye n'ajja wano mu Uganda. In fact yajja mu Buganda kubanga Uganda teyaliiwo. Yajja mu Buganda n'alaba Ssekabaka Muteesa n'amuyigiriza eddiini. Ssekabaka Muteesa eddiini n'agyagala. N'amugamba ye lwaki Catholic. N'amugamba lwaki tongambira ku bantu abo bajje wano bayigirize abantu bange eddiini. Amugamba wandiika ebbaluwa. Wawandiikira ani? Queen Victoria n'abakyala b'Obungereza oyita abamisani mu butongole. Naye Ssekabaka nga bwe mumanyi olwokubanga ebiseera ebyo tewaaliwo bya kusoma yali tamanyi kuwandiika wadde okusoma. Naye waliwo omwami baamuyitanga Mafutawa, yali mu Zanzibar. Mafutawa yali amanyi Oluzungu, yali amanyi Oluswayiri n'Oluganda. So Muteesa yayogeranga bwogezi byagala bibeere mu bbaluwa eyita abasomi. Okujja kuno nga Mafutawa awandiika mu Luzungu ng'onayogera mu Luganda oli bw'awandiika mu Luzungu. Awandiikira Queen amusaba asindika abamisani bajje basome eddiini, bayigirize abantu b'eddiini, ng'ate era amusaba baleete n'obukugu bwe balina eyo bayigirize abantu be ebintu ebyo byawulira eyo. So bamala okuwandiika ebbaluwa eyita abasomi n'assaako ekinku. Bamusomeramu ye Kabaka n'assaako ekinku. Ebbaluwa n'etwalibwa n'efulumira mu katabo baakayita omwami yagitwala baamuyitanga Leonard de Benfield. N'efulumira mu katabo ka The Daily Telegraph nga 14 Ogw'omusanvu 1875. 75 ebbaluwa n'efulumira eri eyita abamisani bajje. Wayitawo emyaka ebiri abamisani ne bajja. Baali ba Protestant. Baatuuka wano ng'ennaku z'omwezi 3 Ogw'omukaaga 1877. Babawo ekifo Enateete. Reverend C.T. Wilson, Alexander Make ne Shark Goldsmith. Naye nga abaasooka okutuuka baali babiri, Reverend C.T. Wilson ne Shark Goldsmith. Wayitawo akaseera Smith n'agenda okuleeta ebintu bye baali baleseeyo. Baali baleseeyo ebintu. Wilson yasigala naye Reverend Shark Goldsmith n'agenda okuleeta ebintu ebyasigalira ne bamutemula. Bwe bamutta baamutira mu ddungu eyo baliyitanga Magunda Makali. Bwe bamala okumutemula ebintu ne bisaanyalala. Noono Reverend C.T. Wilson naye n'addayo bwe yawulira amawulire amasine mapeera beebale abaleeta ekitangala 17 February omwezi
lukumi lunana sanvu mu mwenda. Ne bagobawa ekigungu. Era we bava ne batambula mpola mpola tebatuukirawo ku kabaka. Kubanga kabaka tebamala gamutuukako bwe batyo. Tebatuukirawo ku kabaka ne bagenda bwe batyo, baabo Kisubi, baabo Kitebi. Paka bwe batuuka ewa kabaka. N'abakkiriza okukola ki? N'abawa permission y'okusomesa eddiini. Ennaku z'omwezi nga 2 mu February, ennaku zo 2 February. Kubanga bajja 17, ennaku z'omwezi nga 2 March. March. Kabaka ne bamulaba n'abakkiriza. N'abaweerubya Kyaddondo n'oluyimba era bwe lugamba. Kati mu Lubiri yaliyo abakatuliki, ba White Fathers, Father Simeon Ludel ne Brother Amans, ate n'abaprotestant nga bakompitinga. Waitawo akaseera katono nga basomesa Muteesa n'afa. Kabaka Muteesa bwe yafa, Mwanga yaddawo. Mwanga yatta abasomi. Lwaki? Lwatukanga olw'Esande nga bamugamba ffe tugenda kukola, tugenda mu kereziya kusaba. N'abagulako ogw'obujeemu. Kubanga ebiseera olwokuba bajeemye mu kifo ky'okukola tebagenda kukola, bagenda kusaba. N'abagulako ogw'obujeemu. Ate nga okujeemera kabaka gwali musango gwa Naggomola okukussa. Basomanga kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo liyitibwa obwakabaka bw'obujje. Kaka nga yeebuuza bwakabaka kiki bwe basaba. Nze kabaka wano. N'abagulako ogw'obuyeekera. Kyali kikussa. Bagala kuleeta bwakabaka ate bulala. Bwakabaka ki? Ate Laddu yakuba olubiri lwonna ku ttaka. Ne Butikkiro nejja. Laddu yakuba olubiri. Enkuba yali etonya, Laddu n'ekuba olubiri ku ttaka. Katonda ng'anyiiza olwo. Lwaki yalukuba? Nga bulijjo era Laddu zijja eza bulijjo. Laddu yakuba olubiri. Ate Butikkiro nejja Obuganga obw'emmundu explorers bwe baali bawadde kabaka. Butikkiro yajja n'entalo kabaka ze yali alwana n'ebuziro ne zimulema n'agenda okulaggulwa. N'abuuza lwaki nfuna ebizibu byonna, olubiri luyidde, Butikkiro eyidde n'entalo z'enwana zinnene. Bamugamba abasomi. Ebizibu bino byonna obifuna lwakubeera abasomi. Balekerawo okusinza balubaale baffe. Balubaale banyiivu nnyo, emandwa, emisambwa. Ky'oba olaba olubiri luyidde, ky'oba olaba Butikkiro eyidde. N'olw'ensonga eyo abasomi batte. Bw'otobatta naawe ogenda kufa. Abalaguzi nga be babuulira kabaka. Kabaka yagendanga okuyigga, okuvuba nga balina okumukulisa. Ennaku ezimu yakomangawo nga tebaliiwo, bagenzeewa kusoma ddiini. N'alowooza nti kati bakyamufaako, n'abagulako omusango gw'okubeera disloyal. Ekyo si kyo kyokka. Abawarabu baali wano nga basuubula abantu, slave trade. Abamisani bwe bajja bagamba kabaka nti okusuubula abantu, slave trade is evil. Slave trade kibi nnyo. Business negootaana bwetyo. So Abawarabu balaba Christianity as a threat to their existence. Abawarabu baperereza kabaka okutta abasomi. Katikkiro Mukasa yaperereza kabaka okutta abasomi kubanga Katikkiro Mukasa yali alowooza nti saawa yonna bali ku ddembe oyo, omujulizi oyo bali ku ddembe, Yosefu Mukasa bali ku ddembe. Ayinza okufuuka Katikkiro n'atwala ekifo kye. N'olw'ensonga eyo Katikkiro Mukasa ng'aperereza kabaka ate ki abasomi, ng'akimanyi nti abasomi be batta ne bali ku ddembe bajja kuba bamussa. Eddiini yavumirira nnyo ebikolwa ebyawongo. Bano bayiga eddiini nga tebakyagenda mu masabo kulaggulwa kukola ki. So ebikolwa bino ebyawongo bino eddiini bwe yabivumirira ennyo, abalaguzi ne baluzinga maketi, ne bafiirwa akatale. Abalaguzi abo abasamize ebiki nabo nga baperereza kabaka okutta abasomi olw'okubanga akatale kafuna. Si kyo kyokka, kabaka abamisa abajulizi bano bayiga eddiini, ekyo eddiini tekiikiriza. Ddiini ya kika kye yegaana buli kimu ekyange. Ate egamba na banno abasajja bano, basajja bange bano, kabaka tagambwako, kabaka takola kibi. Kino kibi, ekyo kibi, ddiini ya kika. Baagala kujeemesa basajja bange. N'ajja ne yeebuuza ku basajja be. Olubiri lwange luyidde. Laddu eri? Olubiri luyidde. Bano abasajja okuva lwe bayiga eddiini tebakyampulira. Bagamba mbu kabaka waabwe ali mu ggulu, nze bampita muganda waabwe. Era olaba tebakyampulira, tebakyakoze tutya.
abasajja be bamugamba abaami bakuwa abavubuka abo balina empisa naye ababonoonyi abazungu batte tujja kuwayo abaana abalala. Kabaka bwe yawulira ekyo sede ennaku ezaddira yagenda kuyigga envubu eri emunyonyo mu bizinga bye bulingugwe. Yayigga olunaku lwonna teyakwasa n'emundu gye yagenda nayo muwabutwa n'egwa mu mazzi. Kabaka akomawo envubu tazikwasizza olunaku lwonna. Akomawo yakuba ku lubalama lw'ennyanja ebyo bidakisi bibeera babiyita batya ebyo bibeera ku lubalama lw'ennyanja ebibaatabaata ebyali awo byeyatta obusungu n'akomawo yateeka mu lyato n'akomawo. Abaatuuka bw'ati emunyonyo ayingira asangawo omulaguzi amulindiridde kubanga yateranga okuwa abasajja be ennyama buli yagendanga okuyigga ng'akomawo n'ennyama n'agiwa awa abasajja be. Ku luno yakomawo talina takwasizza wadde. Omulaguzi yali ali awo alindiridde ennyama yamugamba lwaliro sina kyenkwasizza sina kyenkuwa. Omulaguzi yagamba kabaka omulamba oyinza okuyigga n'otakwasa abasomi. Abasomi balekerawo okusinza baalubaale baffe. Jjajja w'ennyanja jjajja Mukasa munyiivu nnyo tubolaba tukwasizza. Kabaka kyamuyisa bubi nayiza okuva ku makya sikwasizza lwakubeera abasomi nti yes baba bakyayogera. Kabaka akyayogera n'omulaguzi abasomi babiri nga bakomawo eri emunyonyi baali bava kusoma ddiini nalukolo. Kabaka bwe yabalengera nga bajja yabayimiriza muvaawa yali Dennis Sebugwawo ne Muwafu. Dennis yafa naye Muwafu teyafa. So kabaka bw'abalaba nga bajja nga abayimiriza muvaawa muva kusoma ddiini. Muva kusoma ddiini Dennis bw'otutte Muwafu otandise kutwala abaana b'abaami bayigiriza ddiini y'abazungu. Ddiini y'eno engwira muva mu bazungu kati Buganda tekyali yange. Buganda yafuuka y'abazungu. Emmere gye mbawa tebamala, ennyama gye mbawa tewooma, emisolo gye mulya mu bazungu gisinga emmere gye mbawa, ennyama gye mbawa. Kabaka yayomba nnyo yakwata bukwasi effumu n'afumita Dennis Sebugwawo n'amukasukira abambowa ng'ate amaze n'okumukuba erimu limaze okutukamu amaze okumukuba erikutukamu limu n'amufumita n'amuweereza abambowa. N'ayingira mu lubiri bwe yasanga mu kkubo n'abakuba agamba mwena mujje abasomi mudde wali ku lukomera abatali basomi mujje wali. Kalooli Lwanga yali yamala dde okuteekateeka banne tuyinza okufa engeri gye ndabyemu ebintu bino kubanga Kalooli Lwanga okwalaatinga banne. Kabaka yali amaze okutta abavubuka 3 wali e Busega Nateeta Yusufu Galama Maka Kumba neno wa Sserwanga ng'ekibassa luwannyuma b'amakaaya eyo mu bamisani ekyokukola emirimu. Kabaka yali amaze okubatta. Kati kabaka wamala okutta abaprotestanti abo abaasookera ddala okufa okuttibwa. Kalooli Lwanga yajja n'agamba banne nti tuyinza okufa nabo bakyetaagisa kufa tufe tugenda mu ggulu. So kabaka bw'agamba nti abasomi mudde wali Kalooli Lwanga yagenda n'ekizito. Kabaka wabalaze bonna bwe baalaba Kalooli Lwanga ng'agenze wali kabaka wabalagidde bonna ne bagenda awo emunyonyo. Omuti gukyaliwo guli ogwaliwo gwennyini gwafa naye waliwo ogwaddawo. So nababuuza okulondako ku bibiri okulekerawo okusoma eddiini oba okufa. Bamugamba ffe tetuyinza kuleka kusoma ddiini okuggyako oba otutta tutte oba otusonyiwa tusonyiwe naye tetuyinza kuva mu bya ddiini. Andereya ne bamuttirawo bamutemako Andereya akagwa bamutemako obutemi emikono ne bagikasukakasuka mu katawuni awo e Busega. Emunyonyo e Busega battirayo baprotestanti. Yes bwe baba battirayo e Busega Kalooli kwe kugamba banne naffe tuyinza okufa naye mweteeketeeke. Era bwe bagamba nti mudde wali Kalooli yasooka Kabaka n'agamba mubatwale Namugongo mubookye mu kibira eky'e Namugongo. Lwaki Namugongo? Namugongo lyali ttambiro wano we battiranga abakozi b'ebibi mu Bwakabaka bwa Buganda. Amatambiro gaali 13 naye erya Namugongo lyali singa obukulu
batiranga abantu babika bisatu abalangira n'abambejja kabaka byasaliranga ogw'okufa abaleeta Namugongo abakopi abazanga emisango egy'amaanyi ng'abajulizi abagano abajemera kabaka nga bagambye okuleka eddiini ne bagamba tesobola kubivaamu ebyeddiini Namugongo abaami kabaka byasaliranga ogw'okufa Namugongo. So awo bali mu nnyonyo kabaka agambye mubatwale Namugongo kubanga Namugongo lyali ttambiro kkulu batiranga abantu b'ebiti ebyo ebisatu yatandikibwa kabaka Kyabaggu mu 1706 era Namugongo kitegeeza omugongo kigambibwa mbu kabaka bwe yakusaliranga ogw'okufa nga bakuleeta waliwo ekikere nga bakiyita Gaboggola ng'okiwolezaamu bwekiwolezaamu nte nabbi ente nakozebwa enti kiwolezaamu lwaki bakusalidde okuwoza ng'owoza omulimu lwaki bakusalidde ogw'okufa naye ng'ogamba kikere obugulira kikere gwali musambwa naye guli mu foomu obwo ekikere kigambibwa nti nga kikere kiyinza okugejja nekizimba ekituuka ku sayizi y'enti kubanga gwali musambwa nawe guli mu foomu y'ekikere olimba oba otuukaawo ng'ogubuulira lwaki bakusalidde ogw'okufa lwaki kabaka akusalidde ogw'okufa bwe kikaaba omulundi ogumu nga gwe wejjeeredde bwe kikaaba emirundi ebiri nga bakusuka abantu babeeranga okuva awo ekikere bwe kyali otuuke wano ng'abantu baluzinga stamina nga baggwamu amaanyi agatambula nga babawalula bwaluzi bwe bati abaganda bagamba abasajja babatuute Namugongo ekifo kwe kukiyita ki Namugongo wali ekikere bwe kyali yali akisamirira nga bamuyita Wajjala nga abantu bakaabirawo nnyo nga baganda bagamba bannange ekyali ewajjala ekifo kwe kukiyita ki kyali Wajjala ekyali ewajjala abantu ne bayitawo kyali Wajjala ate wano bwe babaluliranga abantu ku migongo sajja babatutte Namugongo kuyitawo ki weewano Namugongo era nga battirangawo abantu abo n'ebika ebyo ebisatu ky'oba olaba n'abajulizi bwe bagaana okuva mu byeddiini kabaka yagamba babi nnyo basaana kutwalibwawa Namugongo naye ng'abajulizi okuttibwa ekifo kyali we kiri olwedde emyaka nga 10 nga kiri kubanga kyatandikibwa 1706 ate bano babaasa 1886 so bwe batuuka kabaka agambye mubatwale Namugongo tumaze okutta Andereya Kaggwa Dene Ssebuggwawo kabaka abakatuliki n'abaprotestant babasiba batambula batuuka bali ekyamula waliwo n'ekereziya kati Paris Kosiano Ng'ondo awe baamuttira okajjanga yakyuka bukyusi bw'ati n'afumita Kosiano Ng'ondwe n'amufumita agamba emibiri gy'abasomi nga gigonda ekikere emibiri gy'abasomi gigenda effumu liringa eriyise mu bbata mu muzigo awo waliwo kereziya aba Franciscan Fathers bebakola ki bebaliwo naye bwe baamuttira waliwo omusalaba just ku kkubo ate kereziya erya cross ne beeyongera batuuse ekyamula bavudde ekyamula ne beeyongera baabo baluwa Nakivubo batuuke Nakivubo mukajjanga ng'ayimiriza abasibe ng'ababuuza ani ayagala okufiira wano we twattira bali ku ddembe kubanga jjukira nti bali ku ddembe baali baamutta dda okumala emyezi 6 emabega ekimussa bali ku ddembe yagenda n'agamba ayisa abasajja kabaka okoze ekibi okutta omuzungu Bishop Hannington yali ava Kenya mu myasi naye abalaguzi baali bamaze okugamba kabaka nti alijjako obwakabaka eriba emomboza ate erivweyo. Unfortunately Bishop Hannington ne bawulira nti eriyo omuzungu ajja yali atuuse wali Ebunya mu Lubazi Palace mu Mayuge district kabaka yasindika abasajja be bakole ki bagende bamuleete naye nga abawadde ebiragiro by'okumutta bwe batuuka ebyo bagamba Kifuluba tuzza okutuma omugenyi wa kabaka Kifuluba yabawa omuzungu ekiro ne bamutta Bishop Hannington bali ku ddembe bwe yawulira nti kabaka awadde ebiragiro eby'okutta Bishop Hannington yagenda bugenzi n'anenya kabaka namugamba ayisa abasajja kabaka okoze ekibi nnyo okutta omuzungu eddiini tetuukiriza kutta ne kitaawo teyatta ku muzungu wandimulese nga Katikkiro bali ku ddembe ng'anenya kabaka okoze ekibi okutta omuzungu eddiini tetuukiriza kutta kabaka namubuuza kati tuli bakabaka babiri mu lubiri olagira nange ndagiro ebiragiro ebyokutta naye nowe ebyobutatta naye bakole ki bakutte
namuwa mukajjanga bali ku ddembe yasooka kusoma misa ku makya ne bamuyita twala ne bamuwa mukajjanga ennakivuba awo ennaku z'omwezi 15 15 Novemba 1885 buli bw'atuuka awo gamba mukwano gwange baŋŋambye okukutta n'enkola entya kugyeko obulaggo nkugyeko omutwe oba nkwokye bali ku ddembe yagamba mukajjanga nti kwonna kufa kola kyoyagala naye yalwawo okumutta kuba baali bamukwana ate nga bakola mu lubiri naye ojjukira nti Katikkiro Mukasa yali yeraliikirira dde omusajja oyo nti ayinza okumulyako ekifo kati buli kiseera ng'abuuza bali ku ddembe mumaze okumutta bali ku ddembe mumaze okumutta n'amuggyako omutwe n'amwokya abaali mu muliro ate kabaka n'atuma abantu babiri mugambe mukajjanga bali ku ddembe musonyiye teeka mu kkomera basanga bali ku ddembe ali mu muliro ateta kabaka mukajjanga n'akola ki ne kimuluma nnyo yabadde n'omukwano gwe abadde mukwano gwe ate atya okujembera kabaka bw'atamutte gwe musango gw'amaanyi ate aluddewo naye kabaka ate agambye nti omusajja nkoze eki musonyiye n'atongojjera nnyo oba yali amugezesa bugezesa alabe oba ono yamusoba tannamu oba ya mu mutima yali asazeewo amusonyiwe naye yalwawo nnyo bamusibe mu kkomera gasanga Katikkiro Mukasa aperereza bamutte era ne bamutta ennaku z'omwezi 15 Novemba 1885 yamujuliza omukatulika asookera ddala okufa era yawolezeza bannabyabufuzi ne families na politicians yabawolereza so bali ku ddembe nickname bali ku ddembe yali akoze eki yali bodyguard wa kabaka so kabaka yali agize bwati nga yesigama musota ne guyingira mu nyumba mu lubiri baali batudde batwekoba kobula nga gutajetinga kabaka ali ku ddembe yalowooza okugenda ebweru okuleeta omugga ajja kusanga omusota gumaze okubojja kabaka kyakola yagutuga butuzi n'akasukeri kabaka n'azuukuka n'amubuuza ogubadde n'agamba omusota gubadde gugenda kubojja nguse guli wali oli musajja oli wa mugaso wonyeza obulamu bwange n'obwa kabaka kati ababadde basoma bonna eddiini nga beekweka kati bali ku ddembe basome kati banenga bagamba mpoze kati muli ku ddembe mwaba abali ku ddembe erinnya eryo bwerityo bwe lyajja abali ku ddembe muli ku ddembe mwaba abali ku ddembe kati muli ku ddembe tandika okumwita abali ku ddembe so bwe bamala okumutta awo bali nga bajja bamaze okutta emunyonnyo basse wali ekyamula baliwa nakivubo kajjanga abayimiriza ababuuza ani agala okufiira wano olwatira bali ku ddembe bazze kukeeta nzuuno naye ne bamufumita bazze kukeeta naye nickname yagenda n'akyala mwanyina gye yafumbirwa kati ng'abako bagamba omuko azze kukola ki kuketta kwe kumuyita bazze kuketta yawolereza ba treasurers abawanika nabo abakola mu banka bakwata sente za public bazze kuketta yabawolereza ne beeyongera baabo baluwa olodi Kampala Matiya Mulumba yagaana okutambula yagamba sina gyendaga Namugongo mugenda kunzita lwaki temunzitira wano mbalina emputtu aganya okutuuka eri mu ttambiro ne bagenda okubattira ne bamubonyaabonya okumala ennaku 3 basooka ne bamuggyako emimwa bamuggyako emikono bwe bamala okutema nga basiba n'ebiragala bino bye bayita bimakaayi so that taluzinga nnyo musaayi kufa mangu amaleko ebbanga ng'abonaabona bamubonyebonye paka kubanga yagaana okutambula bamala paka lwebajjako emikono gyonna amagulu eddiba ku lubuto ne balijjako baliryebulako bulyebuzi ng'eryente ndowooza olaba obulumi obwo olaba obulumi yasinga okubonaabona buli Matiya Mulumba Matiya Mulumba oyo bamunyaga Busoga Bunya Kyebanda akafo kayita Kyebanda bwe yajja kuno n'afuuka assistant mu kwenda w'essingo abeera Mityana
naye abasiraamu bwe bajja yafuuka musiraamu, abaprotestant bwe bajja n'afuuka mu protestant, abakatoliki bwe bajja n'afuuka mu katoliki. Yalina abakazi banna n'abasiibula n'asigaza kikuvwa. Kikuvwa embuga kikuvwa. Era bwe bufumbo bwasooka mu Uganda mu 1882 wali e Nabulagala. Yawolereza abafumbo families ne ba chiefs. Bwe baamuutira waliwo kereziya bagiyita St. Matiya Mulumba Odi Kampala. Ne beeyongera ne batuuka wano wa Ekireka. Munda waliwo zone bagiyita Kamuli Lubaawo. Kamuli Lubaawo Gonza Gagonza we yafiira. Baba bajja kuba Gonza Gagonza baali bamusiba enjegere. Yasula mu kkomera. Ne ziyingira mu magulu. Kati yajjanga akola ki? Yajjanga awenyera. Amalira obudde mukajjanga kye yakola yamufumita kwe. Amulekaawo Kamuli Lubaawo. Waliwo omusalaba munene. Gonza Gagonza naye yava Busoga. Eyo Bunya, Bugonza, Kaliro district. Era wano we bw'atuuka awo bamufumita. Ne Gonza Gagonza yalina nnyo ekisa nga ayagala nnyo okuyamba abantu abali mu kkomera. Gonza Gagonza ng'agenda mu kkomera n'abatwalira emmere abasibe. Gonza Gagonza ng'agamba oyo mumutenze musibe munze. Gonza Gagonza so Gonza Gagonza bwe batuuka awo yajja awenyera abamalira obudde mukajjanga n'amufumita n'amulekaawo. Yawolereza abasibe abali mu buzibu erina emyaka nga 17. Kati bamaze okutta Gonza Gagonza wali e Kamuli Lubaawo ne batuuka e Namugongo wano. Batuuka e Namugongo be baaseenya enku. Baba bali mu nku baseenya babatirawo. Mukajjanga ngalaba Mbaaga tuzinde yali mwana wa muganda we. Ng'amulaba mugamba gwe weekweke toloka. Ogenda kufiira bwereere. Yesu wali omulabyeko. Katonda wali omulabyeko ogenda kufiira bwereere. Mbaaga kye yakola yamugamba ndeka. Nze ngenda kufa ngenda mu ggulu. Sina gye ndaga. Namwegayirira weekweke ngenda kukweka toloka. Yagamba daddi ndeka nze ndina okufa ngenda wa mu ggulu. N'alowooza nti bwe naamujja wano ne mutwalira maama we. Maama we ajja kusobola okumukonvisinga ebyaddiini abivemu aleme kumutta. N'amutwala eyo Buwaate maama we gye yabeeranga. Omwana ne bamuggalira eyo mu nju. Maama we n'akaaba amuleze mwana wange ogenda kufiira bwereere ebyaddiini by'olimu biveemu. Bannyina ne bakaaba ab'ekika bonna famire ne bajja ne bakonvisinga barelatives bonna ne bakonvisinga begayirira Mbaaga ebyaddiini abiveemu aleme kufa. Mbaaga yagamba sina gye ndaga ndina okufa ngenda mu ggulu. Kwe kumukomyawo ku makya nga 3 n'amwegayirira mukajjanga. N'amwegayirira ebyaddiini abiveemu. Mbaaga yagamba ndeka ndina okufa ngenda mu ggulu. Kajjanga kyamuyisa bubi. N'asunguwala n'anyiiga n'agamba abambowa abato nti oyo mulalu alaluse mumukube ku mutwe akazaali bamwoce nga muki nga mufu. Mwana wa muganda wange banamwoca batya nga ndaba kubanga okimanyi nti taata wa mukajjanga nowa Mbaaga baali batta omukago. Bwemutta omukago muba mufuuse ba Luganda. Kati olaba nga oli amuyita muganda we bo bataata baali batta omukago. Taata wa mukajjanga nowa Mbaaga. So bamukuba ku mutwe bamusa ku nkomi y'omuliro. Naye si wano eri e Nakiyanja oba Protestant. Kati baba bali wano bwe bati mukajjanga Senkoole ng'alaba Kalooli ng'ajjukira nti omusajja oyo Kalooli Lwanga yantanza. Manyi waliwo ennyanja eri mu Ndeeba Kabakazi Lake. Charles Lwanga yakubiriza okusima ennyanja eyo. Kabaka yalagira nti buli musajja asime ennyanja eri mu Ndeeba. Senkoole yagaana okusima ennyanja. Yagamba nze ndi musajja mukulu nzaddirira mukajjanga. Nze nandibadde nkubiriza okusima ennyanja. Abasima. Naye kakati kano akavubuka ka Lwanga myaka 23 tekakubiriza nno sijja kusima nnyanja. Ne batutuuza olukiiko ne bamusingisa omusango. Ne bamutanza embuzi emu n'ebita 3 ebya ttongo.
babi wange aba bali basima ennyanja banywanga omwenge nga balya n'ennyama y'embuzi. Kati kulaji nesigala wano ku mutima omusajja oyo yantanze oyo. Batuuka wano olumulaba bw'ati n'alowooza nti bwe ndwawo okutta omusajja ono Kabaka ayinza okumusonyiwa n'enfiirwa kyansi eno emutta kuba Kabaka yasonyiwa abantu basatu. Yasonyiwa Kabaka yasonyiwa Dennis Kamyuka, Kalooli Weerabe ne Simon Sebudda. Kabaka yabasonyiwa. So Kalooli Senkole era we yali asonyiwe bali ku ddembe. Balaba Kalooli ng'ali wano yamugyamu mangu n'amusiba wali Ereziya weeri ali ku Girikiti saa zaalinga 6 olunaku lwali lwakuna lwa Ascension ennaku z'omwezi 3 n'amusiba ku Girikiti n'amwokya. Wakumpi awo tugendewo we tugenda kale bwe bamala okumwokya Kalooli kye yagamba amaze okumusiba ku Girikiti amwokya kubanga yamugamba gwe Senkole yagamba Kalooli nti gwe wantanza n'okuntanza leka nkwokye nkumalemu amatigga. Gamba onjokya naye olinga njiirira amazzi. Onaba nakunsiba bulungi nsumulula n'essiba olwo n'olyoka onjokye. Genda ogambe Kabaka nti anzitidde bwereere yenenye. Bw'ateenenya nze ngenda okumwabira ewa Katonda. Omwokyerawo alutaali weekindi okubatwalawo. So abajulizi bano ng'amaliriza Abakatoliki baali 22, Abaprotestanti baali 23. Kizito yali asembayo obuto myaka 14, Kalooli Lwanga yalina emyaka 25, ate Matiya Mulumba yalina emyaka 5. Kabaka yabatta bamuwangangusa abazungu n'agenda mu Shesherisi. Batuuka mu Shesherisi yabatizibwa bamubatiza Daniel. Amaze okutta abasomi naye n'afuuka musomi. Taata we Muteesa yatta Abasiraamu wakati w'ensanvu n'ekikumi. Abasiraamu baagaana okulya ennyama. Kabaka yali aggulawo olubiri, Abasiraamu ne bagaana okulya ennyama. Ennyama yaki gye baagaana okulya? Baagaana kulya ennyama etasaliddwako Musiraamu. Nga bagamba Kabaka mukaafu n'ennyama nkaafu osobola kulya. Buli yagaana okulya yamutta. Abasiraamu bagamba ffe abo tetubamanyi. Tugenda Mekka tutulamaga abantu walala wonna. Ate Muteesa yatta n'abasamize. Kisa abasamize. Obusiraamu bwe bujja mu Buganda, Muteesa yagamba buli muntu yenna alina okufuuka Omusiraamu. Abasamize baagaana okufuuka Abasiraamu ne babatta. Tebali aboogerako naye abasamize bangi baafa obusamize bwabwe. So abajulizi bano Abakatoliki eri battirayo 12, Abaprotestanti bakiyanja 13. 12 Abakatoliki 13 Abaprotestanti. Every 3rd of June abantu bajja wano batambuza ebigere okuva e Kenya, Tanzania, Rwanda bajja okujjukira abajulizi bano aba Uganda. Kati batuukirivu babalangirira nti batuukirivu ennaku z'omwezi 18 1964 babalangirira nti batuukirivu. Era nakolo bwe lutuuka abantu bajja wano bayitirivu. Bapapa basatu abakakyala wano 69 Papa Paulo yali wano. Yasookera ddala okujja mu Afrika 93 Yohana Paulo yali wano. 2015 Francis. Kino kiraga Kalooli Lwanga abatiza Kristo ndowooza nabadde nakyogeddeko. Bakyogeddeko eri. Kalooli Lwanga yali abatiza Kristo. Era Kristo omuntu ng'agenda kufa nga tewali faala. Ate nga gwe oli mu Kristo omubatiza. Omuntu bagenda okufa nga tewali faala. Faada taliiwo. Nenga goli Mukatoliki omubatiza. Solo mubatiza. Era Kalooli Lwanga yabatiza Kizito omuto, yabatiza Mugagga Lubowa, yabatiza Mbaga Tuzinde, Ejjavira. Era bonna be yabatiza balina erinnya limu kubanga olunaku lwe babatiza wayitawo wiiki emu ne babatta. Amannya tegana bakola ki? Fukala. Bapapa babali. So Charlie Kumaro Jordan Scheme Media tujje tuyitire Charlie Kumaro Jordan Scheme Media tukyatambula n'emire tukyalambula wano tukyalambula Namugongo tukyalambula koko ebimu ebinjawulo ate omwami akyatulambuza wano mpola. Obako, it's you guys who told me to come this side and to take a tour about these things, so I think it's better we be on to Labia Church Chigenda.
maaso about now. Thank you so much okubeera nga family and Tamil Students Kawesa straight out aromatic entertainment. Kino kiraga engeri gye baabattamu. Matiya Mulumba omulabe ngambye baamutema baakola ki? Wali Odi Kampala Matiya Mulumba wuuyo. Kaloli Lwanga wuuno omulaba bamwokera wali otali yekka. Ate wuuyo Gonzaga yali anaatera okutuuka wano ne bamufumita. Gwe baafumitira wali. Kamulibaawo. Kamulibaawo. Ate oli yali bwe bali bagambye adduke mbaaga tuzinde. Gamba duka wekweke tugenda kukweka. Koye nti asina genda ganze nina okufa ngenda mu ggulu. Papo balabi. Nako labi. The Matadom at Namugongo, 3rd June 1886. Okay. So kugenda ku real scene wenyini we still touring Namugongo. Tukyatambulira ddala n'omwami ntiwa guide akyatulambuzaako tulaba ati embeera yali etya. Eddiini y'Obukatuliki yali 3rd June. Tubeera ng'ate abantu bangi bajja nyenje wano mu Ramadan, naye twagala tumanye eddiini eno yavaawa era kiri kitya. Oba obadde oyagala kulindako bali tutambulire wamu. We'll find out. Kale. Gano gemanya g'abajulizi ba Uganda. Tulina Kaloli Lwanga, Matiya Mulumba, Joseph Mukasa bali ku ddembe, Lononziyo Ssebuggwawo, Posiyano Ngondwe, Andereya Kaggwa, Tanansi bazze kuketta, Gonzaga Gonza, Nowa Mawagali, Lukabaana ba Kintu, Yakobo Buza abali awo, Javiira, Ambrose Kibuuka, Anatoli Kirigwajjo, Akleo Kiwanuka, Kizito Mbaga Tuzinde, Mugagga, Mukasa Kiriwawanvu, Adulufu Mukasa Ludigo, Bruno Serunkuuma, Yohana Maria Muzeeyi. Bano boolaba bonna ono alina erinnya limu, ono alina erinnya limu, ono linnya limu. Ono baabatizibwa Kaloli Lwanga Emunyonyo. Yabagambanga nti Muterebu katulisinkana mu ggulu. Kati olaba empagi zino ziri 22, tegeeza abajulizi 22. Zino empagi eno nga bwe ziri bwe ziti okwetooloola bweti bw'ozibala ziri 22. Abajulizi 22. Buli mujulizi alinako empagi. Yes. Ate church ya round yakyetolooza ekitegeeza ennyumba zituzimba ensiisira. Bagitandika 1967 ne bagimaliza 1975. Etuuza abantu 1000 mubeeramu misa 4 buli lunaku, misa 5 buli Basande, olunaku lw'abajulizi eri Kayanja. Awe battira Kaloli Lwanga, olaba red light red omwezi battirawo Kaloli Lwanga ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga 1885. Kaloli Lwanga ne bamwokya waliwo egirikiti awo wennyini Senkole n'akwata Kaloli Lwanga n'amusiba n'amwokya, mugamba gwe wantanza n'okuntanza gwe leka nkwokye
mwalimu amatigga n'amugamba yeeyo njokya naye olingangirira amazzi tonaba nakunsiba bulungi tusumulula neesibe ono olyoka onjokye naye gamba kabaka nsitidde bwereere yenenye bw'atenenya nze ngenda kumulabira wangaaa baali bajjawo ettaka abantu bajjawo wayitawo ennaku 3 abasajja 3 ne bajja wano ne bajjawo ebisigalira kamya matayo kirekimu kati awo mwokera wange kalongi wanga era sigalira byawo kati awo olaba giraasi waliwo ebisigalira bya kalooli lwanga kati olaba wano olaba kalooli lwanga ebyo ebisigalira bya kalooli lwanga bino kapapula ako kalaba waggulu w'akapapula waliwo akagumba aka red akagumba aka red bakasibyeko ewuzi akagumba aka white bakasibyeko ewuzi ya red ebisigalira bya kalooli lwanga amagumba gennyini ekereziya gayita relics ebisigalira by'omutuukirivu kalooli lwanga yeeyo yennyini ate wano wansi we tuli we bamwokera awolaba etaala emyufu abwe battira kalooli lwanga era we bazimba olotaali eno olotaali bafaatha babishopu kwe basomera misa kifo kitukuvu gesokosebeze kamera eyo ebyo bisigalira bya kalooli lwanga magumba bwe mba njogera ku bisigalira ntegeeza magumba ge ntegeeza magumba omutuukirivu yenna buli lwafa omuntu bw'afa n'afuuka mutuukirivu ne bamulangirira ne bagaleeta gaba gafuuse relics ate mu luzungu tuziyita first class relics ketuli bamukisa bisigalira bya kalooli lwanga ate kiri kiraga nti bali mu ggulu beesiima kiriwa kiri kiraga nti bali mu ggulu beesiima kiri ekifaananyi bakutte ensansa essanyu y'obuwanguzi abo bonna abali mu glasses abo bajulizi ba Uganda bonna ate waggulu mahogany. Thank you so much wonna abadde agiriko ng'oyagala okukyayagala okumanya a story ya Namugongo njagala obeereko tukyagenda ddala maaso mu next